Mama nyabo ka audio kafulumye nga ndi mu maziga amayitirivu bannange nga ndi munnaku ne baganda bange nafukamira nensaba mwenanga mulaba matiti nabiteekayo n'abalala ne babisaayo nga baseka naye muganda wange tosekereranga Saala Katonda akola ebyamagero. Ekituufu obulamu bwabadde bunfunzizza nakati oba oli awo tebunnatereera nnyo. Nabadde awo nga nfuna essimu okuva ewa Pola wa Africa One Tours and Travel. Naga musala yange nasaba ndi mukama njagala ngendeko ebweru w'eggwanga walaayi nze ne mukyala Nakijoba mama wange tugenda Israel mu March paka April wiki namba n'omusobe nga tuli mu nsentukufu tuli mu kwesabira kubanze nabagamba sajja mu kibuga kuzannya najja kunoonya ssente najja kukola bya mugaso kyobola abamu munnyimiramu temunsobola munjerega munga sina makulu ate musiba ku page yange munnange nga Pola ngamba Dr. T nalabye ebizibu byolimu weetaaga kugenda ko Israel of Kabiro sabe Katonda mu nsentukufu ng'abasiraamu bagenda ne bakola ijja. Ay. Tugenda Israel. Nakusoma esinga 28 mwezi ogwokusatu paka April. Muganda nga tuli eyo ne mukyala Nakijoba n'abalala omuntu wenna ne bobeera bweru wa ggwanga ne bwobeera muno tetusosodde eddiini yonna ng'oyagala okgendako mu Israel. Ofukamire mbifo ebitukuvu osabe Katonda kubanga abavubuka twagala olusi kusaba naye ate mukyala Nakijoba bwagenda oba bwotwala mami wo oba daddi wo oba yakuza oba anko oba guardian wo oba mukwano gwo naddala ba senior citizen myaka 5 okudda waggulu eyo basi ofukamira mukama n'awuliriza essaala yaabwe. So Dr. Tiamale for the first time ngenda kulinnya ennyonyi ngende mu Israel ngendeko ne Egypt ne Africa One Tours and Travel. Webale Pola kumpa mukisa Katonda addamu essaala tosekeranga muntu asaba omuntu wabaso okudda ku live naawe mula nange tongana kubanga bagambye bu Yesu yagamba mbodda mukazikiza n'osaba wekka. Yesu mirundi emekaji yasaba mu abantu bamuwulira. Yesu ku musalaba yakaaba n'asaba kitange lwaki onde kulidde. Yesu yatuka ku ntaana era abagenda tugenda kiraba entaana ya Lazaro nga tugenze Israel si kugisinza nti bannange tusabire entaana gwe tujja kugiraba okukakasa nti bawandikibwa bituufu. Yesu Bible ega nti n'atunula mu bbanga n'asinda. Okusinda kwe kwega groaning nga essaala eyo ne Kaana yagikola. Bw'obanga ogamba nti Yesu yagamba mutwekweke munda tusabe nga tewali awulira kitaffe ali munda siba kitaffe ali mu kyama. Kaana yasaba ne kabona n'awulira. Waliwo essaala ze tukolera mu lwatu mukama n'aziddamu kati yanga agizzeemu. Bw'oba oyina maama wo oyina daddi wo oyina muntu yakkuza naawe wennyini gwakugenda mu ggwanga lya Israel kyekirabo ky'oyinza okuwa muzaddewo. Mukyala Nakijoba weeteeketeeke Africa One Tours and Travel batutwala okwewandiisa kugenda mu maaso. Essimu weziri wansi n'akalango ogenda kukalaba si balimba baganda bangenda Israel. Yesu yatuuka ku ntaana ya Lazaro n'abagamba mujjewo ejjinya n'atuna bbanga n'asinda abantu bonna nga balaba. Kyoga daba olaba akaabye n'okukaaba kitageza adde amwagala nnyo yali asaba waliwo essaawa gye tusaba nga tukaaba nasabe ne munsekerera era bwe navudde awo enda ku Supermani abanyige ebivumo byonna benda ku Supermani yentinda banyige oba ku Freedom City banyige ebinonko kapa ebinonko byonna biggwemu. So genda wewandise ku Africa Travels ku Africa One Travels and Tours abagenda Israel ababeere bweru ggwanga bakubireko maama nga ali muno anything naye ng'olina omuntu agala okugenda mu ggwanga lya Israel okulaba n'okusaba omukisa. Nze Dr. Tiamale status base kyetutte ani agoba nawe ono yagoba ayo taata ayinza okufaayo ali bulungi wano bakadde kiki kino mutabadde nyonyo nyo bali kuma nyo werabidde ekitaata sekukulu etuusi nojjanga loosa tekisoboka eyo tikiti ya nyonyi mama nawe no tikiti ya nyonyi nedda banafa ba Africa One Tours and Travel bategeseyo okulamaga mu nsentukuvu nimba kulya tikiti mugende mulambuleko eno yesekukulu omwaka guno nfudde mama tugenda kulambula mugenda kulambula yesekukulu omwaka guno yetaata
Africa One Tours and Travel has organized a senior citizens tour to the Holy Land of Egypt and Israel from the 27th of March to the 8th of April 2023. The sites to be visited include Mount Sinai, River Jordan, Mount of Olives, Wailing Walls, the Red Sea, Sea of Galilee, Bethlehem, Nazareth, Dead Sea, Mount of Temptation, the Way of the Cross, Golgotha, and Jesus' tomb. The trip is an all-inclusive return air ticket, 5-star full board accommodation, travel insurance, visa fees and meals, entrance to all sites. Send your parent, grandparent, or senior citizen of your choice by booking with Africa One Tours and Travel. Or come to our offices, 2nd floor, Catherine House, Muyenga Tanki Road. Africa One Tours and Travel. Let the senior citizens walk in the footsteps of Jesus.